bangi nnyo ekyamazima batenderezza nnyo abo abakuumi b'eddembe naddala wano mukono pulezidenti wa NOB owekitiibwa Kyagulanyi bwe yawadde wano era ne bagamba nti bakoze bulungi nnyo. Ekyo nno kirungi kubanga abantu ba bulijjo bwe bavaayo ne bagamba ebitongole ebyokwekuuma ne bagamba nti mwakoze bulungi, ndoza ekyo kiba kirungi ebitongole by'okwekuuma byandibadde nga byongera maanyi mu nsonga eyo. Kirungi buli muntu okwolekera eddembe lye n'ayogera by'alina okwogera naddala bikwalagana mu byobukulembeze kasita tavvoola balala oba kasita talumya balala, n'asobola okuleeta ensonga ze abantu ne baziwulira. Oluvannyuma abantu bajja kusalawo kiki kye baagala kubanga bajja kuba bawadde omukisa okuwuliriza. Ate bw'otandika okubakuba obaleetera obukambwe, obaleetera obukyayi. N'olwekyo ndowooza ekyo kirungi ekyabaddewo, kansubire kinakisobola okugenda mu maaso bwe kityo nti ekibiina ky'obufuzi kyonna kyonna oba DP oba NOP oba FDC oba NRM tetujja kugyogerako kubanga ndowooza yo sigirabangako abakuumi b'eddembe bebakuba abawagizi baabwe. N'olwekyo kakati ndowooza kino kirungi, tutwale ekyokulabirako ekirungi. Ate n'abali mu byobukulembeze abakola campaign nabo babe nga bavaayo mu ngeri nnungi eraga ebikolwa ebirungi, eraga omutima omulungi, ate esobola okulaga nti nno erina empisa ate n'eddembe kubanga ate nammwe muba temukoze bwe mutyo kati ate munaakola mutya kugenda mu gavumenti. Ekyo kyadde kikola kirungi. Simanyi bingi details ebyabaddewo naye ebyo ebibadde birabiseeko ndowooza byabadde biraga nti nno wabaddewo enkola entuufu. N'olwekyo abakuumi b'eddembe bagende mu maaso bakole mu mbeera bwetyo, balekere abantu eddembe lyabwe naddala nga baleeta ensonga zaabwe ezikwata ku byobufuzi, abantu basobole okwesalirawo bulungi. Ekyo kye twagala mu nsi egenda ekula kubanga mu ngeri eyo tujja kusobola okumanya nti nno abakulembeze abajja bajja kusobola okukulembera eggwanga lyaffe bulungi, ate bajja kufaayo nyine ku nsonga z'abalala. Ate n'abakuumi b'eddembe ndowooza ekisingira ddala obukulu bakuuma abantu n'ebintu byabwe, ate n'okulaba nti ate tebalumya bantu ate tebaleeta bukyayi eri abantu. Mayor Emeritus Mukono Municipality, okusookera ddala embeera gye tulimu olwaleero ndowooza obufumbo bugenda butabanguka nnyo, naye ensonga esingidde ddala okuba enkulu tebusimba bumirandira ku nsonga enkulu. Obufumbo obusinga obubadde obusimba emirandira ku nsonga ya ssente ya byanfuna. Olwekyo abantu bajja mu bufumbo nga bazira ebigendererwa ebyenjawulo, naye ebimu ku bigendererwa ebikulu bajja nabo ebigendererwa ebikwata ku byenfuna, nti omusajja ono yafuna dda ssente n'olwekyo bwembeera naye takusobola okufuna ssente. Abalala bajja mu byobufumbo ng'ayagala yafuna dda ssente ze bamukyala ng'oyo ng'ayagala kufuna bufunyi baana ate agenda akola ebyayagala. N'olwekyo obufumbo obutasimbye emirandira ku mukwano gwennyini ogwannamaddala n'okugamba nti nno omuntu ono osobola okubeera naye olubeerera kyekisinza okuleeta obuzibu. Okusookera ddala kirungi nnyo abantu okumanya ne waba ng'ayingira mu bufumbo nti obufumbo bwazzeemu omuntu gwazze gwagenda okubeera naye ebbanga lyonna si lwakuba nti nno yasinga obulungi, yasinga empisa mu nsi muno, yasinga si kugamba nti malayika, naye omuntu agenda okubeera patinawo mu bufumbo agenda okuyamba okuzaalira abaana, ate agenda okuyamba okukuza abaana, ate n'okuvaamu n'abaana ab'ensonga. Ndowooza kyekisingira ddala obukulu. Bino byonna eby'essente, ssente musobola okukola naye muba temukoze nnyingi nnyo, musobola okubeera ne ssente ntonotono naye nga muyina emirembe. N'olwekyo abantu abasinga obungi bajja mu bigendererwa nga byanjawulo nga si byebyo ebyokukola amaka nga Katonda bwe yagamba okukola amaka ago agagenda okuba ekereziya esooka, kubanga amaka g'ekereziya esooka, amaka ye gavumenti esooka, amaka yentabiro ya byonna byonna mu nsi yaffe. N'olwekyo abantu bangi bajja mu maka n'ebigendererwa byanjawulo ate n'okusingira ddala n'ebyessente. Naddala kakati ekiribanga kyabanga kyamu nnyo okusanga omusajja alina abakyala abawerako ng'ate abeera nabo
kakati kya bulijjo okubeera n'omukazi alina abasajja abangi nga naye bonna bonna asobola okubazanya kati ekyo kyongedde okuleeta obuzibu. Nolwekyo abantu abafunye obuzibu mu maka njagala okubategeeza nti jjukira ti oyo omuntu twatandika naye muntu buntu, Katonda akuyamba buyambi kuwenneema okusobola okubeerawo. Nolwekyo ensonga zonna bwe ziba zivudde omanya ti oyo mukyala wo oba omwami wo si yali malayika. Musobola okutuula wamu ne munoonya engeri gye musobola okuddamu okuteeka amaanyi mu bufumbo. Ate bwe kiba nga kituuse bwe kirimera ddala kite era tokiteekamu byakutemu. Nedda oteekamu ebyobutemu oleetera obuzibu obungi obw'eŋŋanda zammwe n'emikwano gyammwe ate n'enzikirizayo ng'omuntu eri Katonda. Ate kyala abaana mu bufumbo ng'obwo basinga okubonaabona. Kati nawulirako ebiseera ebyo omukyala yatta omwami we n'amufumita ebiso n'afa, naye kuba makafaananyi abaana be be yaleka bagenda kubeera batya mu b'eŋŋanda ez'omusajja oyo eyattibwa ate n'ab'emikwano. Nekyala abaana abo bo boononedde ddala, buli bwaligenda okuwasaba okufumbirwa bajja gamba nti kozi aliwo omukazi eyatta taatawo, n'olwekyo noze na bino binaakulondoola. Oba muwala bajja kugamba nti bw'ona ogenda bufumbo osanga naawe olitta omwami wo. Nolwekyo ensonga ezo ndowooza ziteekamu ebyobukambwe. Abantu bonna bamanye nti oba buganye manya nti omuntu oyo bwafuna si malayika, nolwekyo osobola okugolola ensonga kiba nakyo kiganye, kale muleke kutambulamu wakye naye tuleeta kukola byakutema. Obutabanguko mu maka olowooza ekireeta okwekengera ki? Lwaki oba weekengera? N'oli lwaki baba mwekengera? Era kitegeeza nti mwenna mwayingira mu kintu nga temukitegedde. Gwe wayingira wootayagala, nsuubira walina byanfuna bye wali ogoba naye ng'omanye ti si yoyagala. Noono wagenda omuwasanga olina ebigendererwa bye ebirala. Kati ebigendererwa ebyo bitaakwatagane tujja kusigala n'emitawaana mingi. So nga wabaawo ekigendererwa nga ffenna tukwatagana, wallahi tewetagana kulondoola. Olondoola waki? Kuba omuntu yeefuga yekka, yeerondoola yekka. Kati gw'ona omulondoola ojja nakunuuka nsingo tujja nakukola miyo. Olw'ensonga nti oli mu kulondoola mukazi. Era wona owasa omulungi nga kaalaala onoogwa matu, mutawaana gukugwiridde nkusaasire. Olwo onooba ogudde ku ttabu. Ate abamu banoonya n'abasente. Naye onoonya ng'omukyala gye walese yakusinga esente, aba yakusinga esente eryo nabyo bigumire. Bajja nakukuba mpiggo kwolwo si gw'ona okuba gwe gye banaazitikka nti yeeweeza omumba gye bazitikka. Naamu. Bakadde bange abampuliriza n'abaana abalungi yonna gye musinzira, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sheikh Muhammad Abdul Nur Kasolode byotedde sokado wa mukono. Nsooka okwagala okwogera ku nsonga ey'abafumbo n'obufumbo bwabwe. Obufumbo butusobedde ennaku zino abantu tebakyabutegeera. Abakyala baalinga nga obuwasa omukyala omanya ofunye eddembe, essanyu n'okusanyukamu n'okusiima. Byonna bijja kutebeekera omuntu abadde awankawanka onootereera. Kati ate ofuna omukyala oba otandise emisinde, otandise kufuna kusikagana bitogi, kukwata muno noono n'akwata muno, kati yenkola eriwo. Ekireeta ekyo ki? Ekireeta ekyo kiri nti abafumbo abaami tebabuulirirwa n'abakyala tebakyawuliriza. Buli omu ali ku lulwe. Basisinkana nga bakulu, leero omulembe gukulembedde okutegeera kw'abantu mu maaso. Edda okutegeera kwalinga mabega nga obufumbo bwe bukulembera, kati obufumbo buli mabega okutegeera kwe kukulembera. Buli omu anoonya kyayagala. Ekibi ekitala ekiri mu ebyo ojja n'olaba omufumbo yali akuuma ekitiibwa kyabba. Nandi kati kye basooka ono tamalako, ono takola ati n'akulaga nti anoonya amalako naye anaabamalayo ddi nga abanoonyezawo waka. Kyabulabe era kiswazi. Mu mbeera eyo ekyo kyannaku kitegeeza nti tuddeyo ku nnono. Abantu basooka basomesebwe, abakyala basomesebwa obufumbo n'abaami basomesebwa obufumbo. Kijja tuyamba okuwona embiranyi bwe zityo n'okuwona. Abaana tebajja kusoma, baana baffe tebajja kusoma, emikwano gijja kutusekerera, abaana bajjudde enguudo, abaana kwegamba ekyo kiva ku bufumbo nti tebulina mulamwa. Era ng'ekireeta okubula omulamwa nkola etambuliramu obufumbo si ntuufu. Abantu babuyingira nga tebabutegeera.
ekyo nsaba Allah tuyambe bannaddiini tukole omulimu gwaffe n'abo batalina ddiini balabewo we babeera awatali ddiini basobole okubaayo nabo babeeyo tumanye nti abakola ebyo byonna be basala bannaabwe be batta be batuga kwegamba omufumbo juuzi omufumbo n'asisinkana ajja aleebeeta ajja agoberera Qur'an etekkiriza kugenda ng'ogenda ojassasa wala tatajassasu temubigaŋŋana naye mufumbo omu yataddeko ki elementi neyefuula owa boda n'alondola mukyala we n'alondola paka n'amugwako ng'amugwako mu bwenzi oba n'omusiguze eŋŋumi n'eyaka amaka ne gasasika ebyo bwe tunaabirindira bwe bityo nga bijja bibaawo omulembe tegujja kubaawo so nsaba Allah tutaase ebyo tubiwone mu ngeri yakwetegeka nakukola biriyo